yagala ngagena esatu ineta ndowulira ali lubuto nga wankubira esimu bwali lubuto nawulira nga ngenda kufa kati gwe tewasooka kuwakana kuba munayo sooka n'ogamba oba mulimba kaninde luzimba sawa bano bwe saawakanira bwa wano namugamba geno wamama wange akutwale mu ddwaliro n'agaana kati bwe yagaana nenteeka mu butesi stamp bubalimba tonneesiga ate abakazi mwekagira mwekangabiriza tonneesiga naye ng'ekituufu muba mukimanyi mwana olaba omwana era luyina era nze ngamba nnyo abaana bankuba kyeyo mwana ng'olina omukazi e Uganda mutrusting ekitono yes mutrusting ekitono teekamu ezitakuluma bawali kukyewano nenzirayo ewaka ne editinga video ngenda okwebaka nga nkuye bawo tali wano gwate oli mukazi mukozi manyi waliwo omuntu abantu bana balina bakazi baabwe wano nenga bali aido omuntu gyokoma okuba aido gyokoma noyingizayingizaamu ebintu aido akisobola ogamba abasajja bakolera abakyala baabwe babagire babainvestingemu batandika okukola babayigiriza okuyirira kati Haji eyakolera mukazi we buli kimu tobulaba yamutadde mu kkomera anti omukyala yali ali awo nga talina kyakola wamma womba nga muli bweru mufukasinge ku ssente bakazi kukola. That was so bad. I'm so sorry about that. mumanyi obugundi lwaki omwana waabwe ng'agenda kufana engenda kukwata omulamu ogukuleetera awo kasajja goli kasajja kalogo nnyo omwana waabwe ndi takyebaka mu nju asiiba nkanukako nkugamba tukumiitinga kiki yatwala what a her life just okumiitinga omiitinza ogambe nti munnange so and so bintu byabasajja n'abasajja oŋŋambe nti munnange omwana yatwala kino ne kino tokkiriza kumiitinga omwana waabwe ndi omukole njagala abayigireko amalwaliro omwana bamukebera mu tebamulaba kala busawa bumusimba omutima kyogo muganda wange kiki yatwala ekiri waffe her life omwana wabendize sikulimba kulina omwana omukazi mukyala bwanfaako omulambo ngenda gusitula ngukuleetere anti toyagala kumanya wooli toyagala kumanya woowe era naye zonna lisaaki nazikoze era nabimaliriza nze simanyi lwaki ebintu byonna byonna oli bikola twese ebintu byabasajja n'abasajja simanyi lwaki okola ebintu ebyo byonna omuwala gwe wasookako kiki omwana wabendi agamba ate kizibu kyakola kumanyira mbu mbagenda leeta babboyi be bangoonemu namuga yajje nze kuno wanfuna obuzibu ngenda mukwata nkwata eddambo lyo ndikuteeraawo kubanga nkaabye nkooyo omwana wabendi muzito imagine saasira omuwala wamukola ki tewali katonda asasula gundi nze nkubuulira kati olubuto naye omusajja engeri gyayogeramu nange nagamba buli omu kati twerageko n'ogenda mu kyalo n'okwata nafukamira nasaba abannamasaka mukama oyo akola sewo nange nkimanyi waliwo omuntu wakunyiza n'omukabirira amaziga genakaaba awo jaba yenjala nabuuka ku kizimbe engwe nga mpulira wadde ekiggwa omanyi okukuba surprise eyo munakugamba kirala gwe munakugamba kirala oli kugaye ali ku peegi eri goli eno ageza okuvugira mu kizikiza obudde bwange obalamu n'ebintu byozookola mwana nebikusobera I'm so sorry about that. Kati batandika batya okukubira nga bakugamba nti omuwala olubuto lumwesibiddeko terumuvaako bankutandise wano okunkubira ndiwa mwaka gumu naye olubuto lutuuka lutya mwaka gumu lwaki tagenda ne balusalamu olubuto we luyitako omwezi ng'omwana tavaayo abasawo bakugamba mbu balukebera tebalulaba mbu balukebera terulimu naye mbu lulaga nti luzimbe mukwano oli mulogo nedda mukwano naye omusajja engeri gyayogeramu nange nagamba buli omu kati twerageko n'ogenda mu kyalo n'okwata nafukamira nasaba abannamasaka temuli
mukama yakola sewo nkimanyi waliwo omuntu wakunyiza n'omukabirira amaziga amaziga genda kaaba awo jabe njala nabuuka ku kizimbe engwe nga mpulira wadde ekiggu omanyi okukuba surprise eyo munakugamba kirala oli kugayi ali ku page eri goli eno ageza okuvugira mu kizikiza obudde bwange obalamu n'ebintu byozookola mwana nebikusobera. I'm so sorry about that. Kati batandika batya okukubira nga bakugamba nti omuwala olubuto lumwesibiddeko terumuvaako. Bankutandise wano kunkubira njuzi mwaka gumu. Naye olubuto lutuuka lutya mwaka gumu lwaki tagenda ne balusalamu? Olubuto we luyitako omwezi ng'omwana tavaayo abasawo bakugamba mulenze mbu balukebera tebalulaba mbu balukebera teruliimu naye mbu lulaga nti luzimbye. Mukwano oli mulogo nedda mukwano oli mulogo waloga munno kikirizo kigaane nze nkisaze nkijeteseewo sikani olubuto terulaba tosala kigambo naye omwana we bamukebera taliyo kabeere ekizampo otegeeza kikaba ate byonna nja bireeta ku media byonna kuba njagala ensi abeera ekizampo y'ensi eno. Mukole ebintu byammwe abakazi mwe mutukoze obuvuyo bungi. Abasajja bali mu mayumba balina obulumi nze nkubuulira balina obulumi bungi nnyo kati ono kafuke ekizampo maybe omuntu akendeeza akamanyiiro boy child abakiikiridde mama ate nno birabika biri serious. Nja kuyita tujja gendako mu ddwaliro by then kuba ngambye bagagendako mu ddwaliro biki nja kuyita ku kennyini naawe weerabireko. Njagala nzije ndabe ku sikani omutali mwana ate ng'olubuto. Nange njagende ndabe sikani omwana. Nga bwakola kyamu. Kange nange ndabe. Tubuulire ku kikolo n'eddagala. Fukabiro osabe. Abantu bagenda kujjana eno nga bakunoonya nga balaba gw'oyina amagezi agasembayo. Saala nnyo. Oyina pulaani bbi. Kusaala. Bambi olayika wakaaba nnyo nze okitegeera. Tweyankabirirako. Naye byonna ebintu byeyangulira ese yajja mukiroma n'engatto n'egirya n'egimalako mese n'egirya gendako mu ddwaliro biki nja kuyita ku kennyini naawe weerabireko. Njagala nzije ndabe ku sikani omutali mwana ate ng'olubuto. Nange njagende ndabe sikani omwana. Nga bwakola kyamu. Kange nange ndabe. Tubuulire ku kikolo n'eddagala. Fukabiro osabe. Abantu bagenda kujjana eno nga bakunoonya nga balaba gw'oyina amagezi agasembayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba inze Hadija Kigozi nga bulijjo. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga. Ndino omwana we kata waneno Samo TV. Samona alina emisango, alina emboozi, alina buli kimu olwaleero twagala tutegeere biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwe. Oba oli awo ne ku mboozi ya kata. The hidden secrets in kata. Kata munaye temujoogerako abaana temwagala tubuulira kituufu kiri kata. Kata. Naye olwaleero ogenda kitugamba. Yagala zigo abanyiga. By the way mu nsi zonna ez'Abawarabu abantu b'ensinza okulaba balina emmezi bannakata. Okimanyi nti bannakata tebeenyumyako nnyo. Obwagazi. Ab'e Saudi bambuulirako ku biyumba by'e Saudi ne bambuulira obwamalaya mu Saudi and all those things. Yes. By the way. Ekata obona ekata tanyumya. Abaana malaya bali ekata. Mama ogenda binyumiza nina wakati ni nane bajukiza ki program ene li sponsored by Natural Tea Hub gwayagala okusala ku kaweight obere ngoli mu shape ennungi banonyeko ku namba yabwe y'essimu jola bawo wamanga kobe mwami kobe mchala bakuguza amajani gabo teka mazzi ganyogoga paka ne gafuuka wega kinonywa mazzi ganyogoga ko kati ogenda kwejusa ndine Samo TV hiza TikToker abamulabyeko kaawo mumumanyi bulungi nnyo era ng'olunaku olwaleero twagala tuwire ku mboozi yensaisa okulaba nange okusanga nnyabo webale kunninza nze nga sirinda
era baba neetaaga bakusasula ki sibalina kumulira chips n'enkoko era byo babireete kubanga era Sumaiya yangu yabireete Uganda yakuyiriba nawe bimanyi obeera bwoti up and down naye olabika bulungi mashallah obagaza ate ngondeese sinaabi okumanyi ku mulimu ate kumaja wabadde ofeeka tebanaabye nanaabye tekimala ojja kunayo nabe ng'ogenda kwebaka poza kuba tulaba naye nga bannange abatulaba tubalamusiza nnyo mwebale kugyekuumirako TV yaffe HK Media bana HK Media tubeeredde HK Media yetuwanidde entalo ate ng'ekyaliyo nawe munagikuba ebikonde ffe tujja gibeezaawo yaman okay so kati amanya gamatuufu gwani tulaba Samo manya amatuufu ago otya kuloga nti okundoga manya abalabe tulina bangi eyo atali ddoga erizira iri ogagaza naye nga nze Sempija Geoffrey emanya gange kati Samo kyajja kitya Samo actually erinnya lya Samo eryo kati ekata eyo waliyo akawunga bakayita Samulina ate wali akalya nnyo kati nze nga nkalya nnyo kati nerije sirifaani nnyo wa muceera ate nga gwe gujjudde eri olya nnyo akawunga si nnyo kati eri si wano eri kati nga option y'omuceere n'akawunga nga ntwala ku kawunga kati nga nkalya nnyo ne bakuyita Samo ate nkupita Samulina ne weesalako Samo yagwa omu ku bantu abatandika amawulire omwo mu kata twali tetumanyi nnyo kata naye nga wetubeerako ku TikTok awo tukulaba ng'oweereza amawulire g'omukata how is life in kata baatugamba bakudipotinga ani abo bennyini okimanyi nti abantu buli muntu adde Uganda bamuteekako deportation kuba abaana bangi bazze Uganda bamudipotize naye nga tekiba kituufu omuntu badipotinga kuba aliwo etuuka emirimu negibula naye kati omuntu oluusi okowanoga kati kogenda oyiye ekiddako tetugenda fiira eyo okitegeera odda nononya pulaani B kituufu kati gwe wagenda otya ekkata nze nange nalabiraawo wagendera mu bino bikampani nagendera mu kikampani buli agenda ekkata alina kugendera mu kampani okubeera safe olina okuba ne kampani era ebyo bagamba jangu nkoledde visa simanya bwewulira nga bakaaba bebano abaana abakaaba mutima beyabba mutima n'amala nange by the way omwana namuwulira oyo omwana by the way omwana yakaaba mu mutima yamubba sente ze kyesinaba kufuna nnyo obukakafu naye anti omuwala yaleeta gundi yaleeta evidence ng'ayogera ne mutima nandaga buli kimu nandaga police reference ng'alopye mutima byonna yabina okukakaza ekkata oba naye nga kibi nnyo bambi ate no teyakakolo n'amusasulako ku miliyoni oba 7 oba yamusasulako emitwalo 2 ate n'asindika omufere n'azimuferako okukakaza naye mwana bantu mmwe abazanyira mu sente z'abantu kibi nnyo oli wakwata akasente ye naddala mu Uganda yaffe eno mwana kaba ka bulumi yali bweti omuwala yaŋŋamba nti ku miliyoni oba 3 oba 5 asindise agamba agenda asindika emitwalo 2 buli mwezi buli wiiki sijjukira koze emboozi yamabegako kati n'amuweereza emitwalo 2 ne wayitawo olunaku lumu ne wabaawo omuntu eyakuba nti police officer akubidde embalala baagala kuzza mutima ani aba asetinze ekintu ekyo nze saategeera gye bakomekereza n'omuwala wabula omuwala yankubira simu ng'akaaba amaziga nti yeeyise police officer amufeze ebintu ebyo wanvu naye mukama ajja basasula buli muntu nga gwoli eyo walya sente z'omuntu oba ali azamanya sente y'omuntu wabaawo endi antikaduuka mumulaba antikaduuka aliira ku nsiko kati bakutwala sente z'abakadaama so omuntu yenna ali mu kkubo eryo suubirayo endi kuki takulanga dduuka lyonna antikaduuka yakolanga bwati ng'akisanga nti Samo nina edduuka ng'agamba kankuweyo kenkuwa nshuutingiremu bwe yabigamba bwe yakolanga ng'ajja akugamba nti Adija sooka ofulumemu ati ng'akwata vidiyo ze ng'akuwayo kakuwa ng'agenda ng'asindikira ono gwabaali gwe yabikola
abana bangi sikyamenya bwati kuba nabo gye bali bakaaba naye nga abantu be yabikolanga ng'akusasulayo akasente naye kati ne bankuba kyeyo ngenda bba nenyaamu ku kino abaana bano bulijjo tubabuuliriranga obutamala gawo nga basente zaabwe everywhere naye tebawulira okwata otya sente noziwa omuntu gw'otamanyi olaba gw'obeera ne Uganda business nekaluubirira era nze abaana bankubira amasimu nyambaako temutawaana olaba nze nkyaza omuntu ku kyano naye saagala kukwata na sente za guest nansonga saagala kwesembereza sente nange nina ebizibu byange bwenziryamu chips okitegeera naye nga bakadaama mukume sente zammwe twakomplaininga ku kyamataka nga mugula amataka eyo mubadde mukikendeezezza kimanyi badde kikendedde badde tunawulira nnyo baana kati ate mutandise kutandika maduuka olyoke gwekwata kasendeko katereke jangu Uganda iriba nawaba mama wambu temusindikira sente abazadde bafuuka munnaye oba tolina akawunti muntu Uganda nkugambye olufuna sente bwoti ogenda okulaba nga amasimu gakutta halo ndi mulwadde omwana mulwadde omwana agudde omwana akoze bwati olwokuba awulira azirina tolina wona amugamba nti sigenda bakubira essimu ne bazigamba nti kati Adija ayingizaawo omusaala olutuuka we bati maama alwadde gundi mulwadde senga wegindi engalo emenyese simanya ate munnaye ebimu nga bituufu otukaye waka nga ddala maama we ali ku kitanda nogamba nna se buli sente zenfuna ngenda kujanjabako omukadde bagamba musende z'ekyeyombo zirina ebisiraani abantu bazimisuzinga bazifunyemu ne mulimu abo abazikozesa wamu obubi kati osobola kuŋŋamba kati nze nina abaana bekkata betubaddenga nabo naye nga tebasula mu zigundi nga babeera zi outing kati ogenda mu bbaala eyo naye waliyo ebbaala awo bamutima olowooza babeerawo ezo ziwoteeri eyo babeera yali amabaala naye omwenge gwa bbeeyi bakolamuki banywa ku mwenge ogw'ebbeeyi omwana agenda n'omusaala gwe n'agukuba gwonna n'agunywamu aba ono n'agukuba kati oba onaasevinga otya sente abakazi ekiseera abasinga abekata betunda bwetunzi kati bwodda mu byabakazi omukazi ayagala omwebakeko omuwaataano muwaka kadde bannange sifunanga kanyumiza mboozi ya katafu mita emboozi gambe abaana bali omwo era bonna basisita wammwe bali kata bakola bwanneeko babuyita wanneekwe beeryamu zaabwe bangi kati poliisi eyo tebakwata poliisi tebakwata byakwekweka era tebeerabisa nnyo usanga bufo nga bukukusinyo kubaloko b'omukata no n'abano bana Uganda kati mulimu ba kati ng'omuntu akera ng'agenda ng'agula muna Uganda mune ng'agamba mpaako olowooza waliyo laavu ekkata ekkata teri laavu jasi ekintu wekikwatiddemu awo ng'okulira lunagundi nti oyo oli nti oke kwata mu nsawo teri laavu kati eyo mwina bed space bed space gyeziri esula mutya nyumizaaekata kati musula mutya kwetindiga nga omwasulanga mu masomero kyekimu namanyi obulamu ekitabu nabo abeepalawuda bonna bolaba ng'oyefula owakabi nti ali ku tiktok basula mu buddeeko olumala okugalawo tiktok ye nayesoga ng'anyenyewe wansi nga mulwana byebyo namwe mwewasizaamu mu bed space ate kati ffe ebyaffe birala kati abeewasa be bano ba freelancers kati oli asobola okukola obuyumba bwe kala asobola okupangisa ruumu n'ateekamu obwo buntu bwe kati gwe nojja n'otwalako wotwala either osobola okugenda ne mukyala oba ne bbaawo kati eno mukatanda ate abanyenyeza mukatanda girlfriend nkukyaliddeko nga kata tunyumyamuko bunyumya badiya don't take these things so personal naye nga tukyeyongerayo kati eyo musula mu bed space kati emirimu eyo mukola mutya waliyo visa change obulamu buli buti nandi kati ekiyumba sorry
ebyogendera mu kampani webinyumira musula muzikampu usula muzikampu naga nti kampu weti kati bana basula mu partition ate bo bazigendamu batya mulimu abaana abepalawuda ti bo befula ndi bafunyemu ku ssente kati nasulawo kati ng'akeera n'ava gye yapangisa kyobalabirwa bajja nga tebalinamu yadde ebibiri opangisizza ofuna mmeka omusaala ogusinga obungi ekkata guba gwa ssente nga mmeka abaana mwe bali bafuna ssente nga bakola mirimu ki n'omusanvu mwe bali nga bazifuna miliyoni olwo yaba akola mulimu ki abamu baba balinyisa ku madaala abatula mu zi offices jukira kati gyokomolwa mu kampani n'okulinyisa Qatar Airways bayinza ozifuna abo kuba ninako omunakenya omuwala yatukubira nga anoonya musajja ng'akola mu Qatar Airways yes anoonya musajja nga munakenya naye nga yakulira eno bazifuna abo basobola ozifuna mulimuko n'aba security abasobola ozifuna nga mmeka miliyoni 7 kisinziira kifo kiweyo nga wabbe si bonna abamu kisinziira abasinga obungi abasinga bali mu kamu 3 1.3 kali goza bafuna ssente naawe goba miliyoni 4 kati ku 1.3 bajira ku gundi ne batuvuma ba miliyoni kamu 3 naawe afunanga kirina bakekiyitewe kada naawe temuli makulu kati awo muba mukuumawa baba bakuumawa like banza okuumanga like banza okugamba ojja kuuma ku supermarket ngeno tojja kuuma ku dduuka nga bweriti esi ku masomero otu gatekeeper something like this bwebityo webityo wali okola mulimu nze tubulire wali osombera banno bammeni ng'okonekitinga buloka wali okola mulimu ki tetwakulabako mu uniform ng'otudde oba nti oli asikaali tetwakulabako nti oba okola muaka Donald nga namali banga nkolera mu uniform saagiraba eya bbulu wali okola mukasaale kasaale ke kati akasaale aka security securiko kibadde mu securiko obadde buzi tubere yabadde bajja kundoga obadde mu airline nze kubanga neewunya omwana avudde kata okujja okola kampuni y'omuceere kampuni ngazi ate nga ngazi nnye otukaali neweeroboza bweroboza bakuzaalawa Masaka temuzanyirwako baana ate lwaki tutya walayi bannamasaka abasinga bali successful bamanyi kye baagala bava mu kyalo tebaagala kukola kati nze ondaba nze osanga ku piki nga ntiseeko omuceere waliwo mukamwale yasaanaga ono bulijjo yeepanga avuga naye nga tamanyi kakimanyi ekisinga okulumya abaserebu obwavu kwepalawuda kwefula nti bakabi toyinaamu yadde 10 mbu weekwese mu nyumba okitegeera weekwese mu nyumba enjala ekuluma oza banandaba batya mukole kati nze nyamba bwamazima siki yange nenkola oba nzirugala ntya oba nkola ntya nempitamu ndi omuceere nguderivalinga nina piki 4 bwe ziriwe ziba zigenze zinga waliwo oderiwo nga nekwatiramu naye kati ezo zonna ssente wazijjawo wali okola mulimu ki nze lwaki toyagala tubulira mulimu nja kugamba mu maaso awo wamala emyaka emeka ekkata kata myaka 3 mweje emyaka 3 n'ofunayo capital atandika omuceere kampu andi kyegambye nti nze kati nze adije ebbanga lyonna lyembadde ekkata sigendangako mu bbaala sigendangako nti oba nebakena mukazi kuba ebyo ebitwala ssente ekkata linda mukati kyogamba bamala emyaka 3 ng'ekyajulayi namutewali teri ng'okola oti nange sabuni spirit man mama wangayo sabuni eyo mu supermarket zekata nalinga mutya
kati ng'obeerawo abasajja temusobola bayinza n'okufa yeba mentality adija mentality y'omuntu enfu naye wagenda okuddamu okugezaako ng'osaza kabiriiti gambe nali nzisa omuntu kugambye poliisi yajja nekumulyango wallahi omwana yazirika oyo omwana wamugjawa mwana w'embalala eyo yana w'embalala naye yali alowooza amalako anti bajja beegize bajja beetegese palawuda kubanga balina kiyira kyaluga nkiggwawo gamba wallahi gando bbiri poliisi yajja poliisi yakoba ne bagamba ani afiira muno ng'omuwala aleekaana samo tebikulabika ekuba nti nange bannange ekisusa toyagana naye nga byaddala bino nga tebikulabika sa ebiriwa ebyokwegatta ebintu byokugamba mbu otuuse n'okuleeta poliisi kugambye kando yaggwawo kati yoyo omuwala mwasinkanawo twasinkanako online kati nga mwogeranga ku ssimu kyaga yaŋŋamba mbu omuwala bwe yakwana online yagenda omutuukako nga si ye muwala gwalaba bulijjo gwoyo wamutuukako nga mutuukako nga yeye nga talina buzibu ekirungi kyawo ate yalinga takola nnyo tiktok si tiktok naye nga ye abeerako naye maama wawona baali bajja mukubbako oyo omusheshe abasheshe babeera bakyala balungi onseseza mbu poliisi yajjamu kati poliisi ng'ejjanga ekonkono olugi kugambye omwana yazirika adija gomanyi okumala emyaka 3 nga terika kamuntamu kati bwotuuka bayagala okola ebyemyaka 3 byonna wakola biki anyumiza gwakowa okutuuka poliisi okujja ku mulyango nkubamu akafaananyi ngaye baali bamanyi omwana atugibwa kasimu sera nakwata vidiyo ng'oli ku mutimba kanookubuulira tujja baa ku butambi maasawo tujja kuddawo oluvannyuma nzizaayo ekkata wamalayo emyaka 3 omulimu wali okola mulimu ki omulimu eno omulimu nalinga data entrance like nga data entry yeah something like that nga like bankikunyonyola entya njimanyi data entry obeeranga accountant naye nga toli bwekito naye nga si kye kyali kyantwala okukola egwo natomera mutomere just n'oguyiga nenguyiga nali ngenze kukola bino bya balista biki nali ngenze kukola bino bya balista biki ebityo kati bwa barista ali obwinako idea bwa balista era baatutwala nga tugenda butanika busom wenatuukayo ate nze nenjiyizaawo babuuza buli omu kikyasobola okugezaako then nentwalayo bakuwa computer typing oli w'amaanyi typinga n'ebyenkya kirabika mwali mukolera abachina nga yemu abafera abantu ezo sente data entry teyinza zikuwa mulo zikuwa akizinziira ate ze nalinga nga nkole kata naye nga neno nina byenkwasaganya abyenkwasaganya byakulundalunda biki ebityo Masaka banaye abantu abava mu kyalo avaayo mu kyalo ng'amanyi kyayagala kankubuulira abaana bakulidde mu Kampala kye bavudde batakulaakulana kankubuulire kino Samo beejala byaba alaba ng'oluva wano atambulawo paka Kibuye oshegera tamanyi we balima beepalawudda naye kati mu kyalo oba omanyi oba okulaningira waka ate munnange kankubula ekintu kimu kimanyi abasajja abagagga muno sente bazijja mu byalo gw'omulaba musajja kuba nakiduuka nga kyamaanyi naye nga ebisasula rent okitegeera nga ebisasula rent babijja eyo gwe mwolya mujja rent mujja school fees bizinesi enaalinnya etya kyegera naye ba abasajja balina ebintu byabwe eyo nga school fees rent biki biri covered so mugeereko mu byalo tunde oba olime muve mu byokwepalawuda kulera engalo kubeera smart tebikola kati badamu okyali nayo omusheshe oba
oba yangoba yali yampasa anti poliisi gye yabiyingiramu yakunfula wano baddo yatya n'agamba ono omusajja sijja musobola oba mukyali mwonna omukolo gwadde zasega abaana akamera bugere tekimanyi omukolo tukyatetenkanya naye nga ye yaguma naganja kubeerawo nayebebagalaamu ekigoye mukamwa tojjanga ku ebyo byakulinda polisi kujja kuswalaswala omuteekamu ekigoye ofuna bulungi akatambaala n'omusonseka n'osabula abeera fayini. Okay, abalungi abatusaba olunaku olwaleero tulina Essamu TV munonyekaawo ku TikTok ojja kuba omulabayo omu ku bagayizi ababadde kati ate nga batiktokers b'amaanyi ndudde nga muyita nga tajja ndooza nga akola bya muceere kati amaze okufuna ku ssente ajjidde na mugawuni ava ku mulimu najja ndabe. Okay, so kati ogambye nti obulamu ekata buli expensive as in terms of living? No, tebuli expensive. Mpozi nga gwo kyetaddemu n'obufuula expensive okimanyi obulamu kyobufuula kyebube oba bakigera kyofuule like kyeweefuula naye bw'ogamba ndi nno kati nti kampite wano eno level y'abali bukwanguyira naye gwe bw'oyagala nti okole oli kyakoze okuba oli akikoze n'obuukabuuka nobeera jampi tomalaako. Okay, kati osobola okugendera ku visit visa nga bw'olaba e Dubai? Osobola. Naye abaana bagenda. N'otuukayo n'otandika okunoonya omulimu gw'oli ku visa? Osobola okugenda n'onoonya. Bakolerayo ne visa change? Ekyo mbadde sinakirondoola nnyo. Oba oyina kudda Uganda ate omala oddeyo buto? Kyemmanyi kyakaba kyenjingisa sisuubira nti beggwako ate oddeyo immediate. Kyensuubira bakyenjinga. Kati awo bw'ogenda ku visit visa otandika onoonya oti omulimu? Olinako idea? Omulimu just kasita oba ne CV. CV yo ekweyimiira ne connection akatonotono. Sikumala va mu kyalo eri genda tebyawukana. Sikuva mu kyalo eri genda n'ogenda olina kubanga olinaku ka connection. Olinayo omuntu olinamu abantu b'omanyi gyojja okutuukira ewokusomeramu weebale nnyo. Kati awo n'otandika okusula zi CV nga CV mpola kama wakuteeramu osobola okukola obwa barista jangu ogekole bwe bityo tebyawukana nnyo na bya Dubai okimanyi? Ekitegeeza lockdown yakusangayo? Lockdown nali wano. Wali Uganda? Ne by then bayitawo mu biseera bya lockdown we nagendera. Awo ennyonyi zayisansa okutambula? Biseera nga yanatera okuggwako awo. Nga walina omukisa straight from Masaka oba wali Uganda? Nali mbeera wano naawe. Wano mu Kampala nga nakamalamu emyaka nga 7. Wali olwo. Era nali mu bizinesi ey'omuceere yamala kulema. N'ogamba kanzireyo nnoonye kapito. Si kanzireyo kaŋŋende kuba gwe gwasooka. Kaŋŋende nnoonye kapito nnyongere muki ekyakulemesa omuceere nga tonagenda? Covid. Ebintu ne birinnya lwali ebintu ebyalinnyira awo ennyo. Nga kiro y'omuceere eya 5 kakaaga. Right now kiro y'omuceere yamma? Kati ekisinga nnyo ey'ebbeeyi ennyo 3-2. 3-2 eyo gwe muceere ki? Nga mulungi super TZ. Tudiringira mu ba TZ bokka. Bakuletera emmere? Tudiringira mu TZ yokka. Kati olina super yekka? Super tulina ebika byanjawulo. Tulina ono bayita Pakistan. Tulina super ebika bya super byanti bingi. Pakistan naye bambalira mu super? Like ebika by'omuceere tulina Pakistan ne super ebika nga 4. Abawo super asooka Beyenge. Asooka Beyenge amita Beyenge ono wempeke namba. Then owokubiri super 2 bamuyita super medium kati awo gwe tolutegeera olwo. Then wali super kaiso. Kaiso oyo ye mujjukira edda naye kaiso era super naye lwakuba yaba mukyafu. Yes, mulimu akola omukyafu naye mulimu nga buyonjo ne nga bukutufu. Nga bwabweke obutono. Yes. Badde manyi nti bubeera bukyafu nga mulimu amayinja aba waakulonda.
mulimu abakola omubi ne kati fenze enkola omulungi wakiri ofuneko akatono ogenda oddeyo mangu. Okay. Kati akata abayimbi bayitawa wetaga work permit okuyimba abayimbi tuwulira nnyo nga balanza abayimbi eyo ba chosen blood mbawulira naye munaye engeri nze tugenda nga yoko kugayinze mbadde ebyo sibidiringiramu ng'ekyantwala kyenkola bannange wakiri olwolumu ekyayonga kimenya walayi olaba nze ate olaba bannange tewagenda nga nzikiriza ne biri tewabikola saabikola egaye saabikola nebeererawo navayo n'embuzi yange yonna naye toyinaawo idea abayimbi bayimba batya abapromota bafunira bajjira ku visit visa just like that tebetaaga work permit okuyimba kubanga tulina omuyimbi gwe twalaba Dubai gwe bastopinga okuyimba nga tebamufunidde permit yali ani oyo bamustopinga okuyimba nga talina permit olumu pa promota balya ssente ne bataba kati kaŋŋambe bw'oba otutte nga bw'olaba Lil Pazzo ne Hozambe kati Hozambe ngeri teyagenda ne bamukotogera n'atakola n'atayimba nga tebamufunidde permit kubanga permit ebeera ya bbeeyi. Nawulira bagambo yali ajja yimba nnyimba ki ako kennyini ka Hozambe olimba lumu balindiridde then n'ennyimba z'endala ez'omugeto era alina oluyimba lumu yayinayoko n'ennyimba z'endala ez'omugeto ze yalinga ayimba naye lwakuba mwali enennyama gikuba engalo Hozambe ennyama gikuba engalo obwo bwonna bwali buyimba bw'Ozambe kale oluyimba ki kayimba ke ennyama akole ki agikube mu ngalo nze mulimu nayimbi besitegeera nze nga ndaba balabe ati njagala ombuulire David Lutalo yakola ki David Lutalo si yegwe wayimba akayimba ka David Lutalo abantu ne babeera confused nga bagamba yegwe oyina eddoboozi lya David Lutalo si yegwe kayimba ki simanyi omukulembeze abadde biki simba yabuka omukulembeze mama drone yagala tuli kumpi abantu ne bagamba ani oyo yakoze eddoboozi lya David Lutalo oyo si banneegayi yasoundingira ddala nga David Lutalo ngenda nembuuza taata lwaki tujingo saabalwanyi wali oli kuki wali oli kuki just sign nze Lutalo simuinaako mbeera yonna actually ye nga ye bwe yalinga aginninako mumanyiganye tetumanyi naye nga tumanyi ku media ziyambulookinga ne ku TikTok ate kati gwe wategeera otya nti no yali akuyinako embirani anti n'oluyimba lwange lwe nalinga promotinga edda baluyitanga Mira nga lutambudde naye nga bamanyi lwani lwa Lutalo mwali mufanaganyamu ku ddoboozi at one point wali agalako okubeerako omuyimbi yes nze mbadde Uganda ino nga ndi muyimbi ng'oyimba nyimba ki nga nyimba ennyimba za mukwano zinategekangako n'ebivulwawo ekibuye bibiri yes sooka ombuulire kati nga kayimba ki nakuba akayimba ke bayita Mira I think you should pack mine eyo no giparking bate zijja kujaawo togwa olina omusajja oyina omwami ate nga asaza polisi nejja ugambye kandi eggwawo mwana yakuba asobola okusaza polisi nejja agengezaako agatali nkofuufu ekitegeko towagalaba gambye mwana yasisima omusaayi ewange wono Suma yatidde obadde okyagamba wali oyimbanga nnyimba za mukwano naye nyimba nyimba za mukwano naye mayina kuba linira ya piki yange tula tugende baby wosimayiringa nfa wolisitoma kayimba ako ne katambula kati abantu bagambanga mbu oyimbanga David Lutalo kati nga n'ogenda ku nga basosa drive za Lutalo nga bakakuba kati Lutalo yali ankatambudde by then Lutalo yali yakafulumya akayimba ke bayita Mairo
navayo ne ku Facebook ye yennyini tambuza mairo savira da kadi navayo nawandika ekiti kugundi ku mutimba gwano gwa Facebook kyakana akayimba sikange akange kali bwe kati post yatambula nnyo nakazikiza nga wawe ne ku radio kwe natwala akayimba ko bakakube kyakuli ku mutweti yakazikiza wawe ne ku radio kwe natwala akayimba ne bangamba nti waliwo abasajja bawotala bavaano basasudde tukakuba radio baji by then yeni ekyali nawo radio 1 bakubako nnyimba z'abana Uganda waliwo muyaye bamuyitangani bakuba nali nnyo nga fala naye yennyini yakati yakakuba yali radio 1 ogimanyi gwe si eno radio si eno FM radio 1 by then yali radio gweninga radio 1 obanenelabira okaka amazima amatuufu wabeerayo nnyimba yali radio olaba nezaba Nigeria radio 1 tezikuba naye nga nakola ki ekuba zaba Celine Dion ayo tujja kugigoba kati zezo zekuba ate nga eri mu Uganda kati awo nzungu okuva edda yeyo ye brand yayo wetuzeyo ne radio by then takaje mbuzabuziza mu banga ddene Dembe FM yaggalawo si Dembe FM BT Capital KFM XFM Bukedde TV FM tojijjukira njukira ngayise myaka nawe mingi nga mukaaga mukaaga myaka mingi nawe naye nga si radio 1 akayimba kadda Urban TV eri Urban nnyo tebakubayo music w'abana Uganda kale ndwawo muwulire yaba mukuba ndwawo naye nandi ziri bya programs talina ezo programs za luzungu nnyo ezaabwe yaganjirabidde naye nga yalinga manager by then yakatwalayo naye bwe twagenda okuddayo nga tugaba batugaye tetuddamu kukakuba kali nga kitwetaagisa osasula ssente mpitirivu zetwalinga tetuyina engamba yo omusajja naye nga nayagala nnyo omusajja oyo baza n'okutandika okuyimba ng'omusajja oyo namwagala nnyo nga ne mu kyalo bwe ngenda ku mbaga ye balaavu kati olaba genda Tanzania wulira genda Tanzania Harmonize ne Diamond Platinum baawukanirawa naye jasi bannayuganda gabalina gatima gabi baawukanira nno ddala tebayimba kyekimu anti amaloboozi gegamu ofaanana naye amaloboozi si nnyo omanye kumbe yalinga amaloboozi adija Diamond Platinum wafaanana lutalo ate noyagala oyimbire ddala n'ennyimba ng'eza lutalo ani amufaanana anti no wali omukoze bubi omusajja naye nga ize bannayuganda bo twabategeera tebagala bantu bagezaako kuyimuka bwogezaako yimuka kati n'ogamba kaweddire mu muceere olina gafana music kati akakayimbako bwe bagaana okukakuba n'okita watu otuulidde talent nalwanako ku Facebook naye nga sirinaako bantu nga Facebook okuweza abantu kyalinga kizibu nga tebitambula kyalinga kizibu bannange nembivaako yambuloki nga teyandabako juzi wano namukolako akakantu ampa kibulooku nga simuinaako buzibu akalenzi kano ate nga tayagala kuwa platform otherwise yalivuddeyo n'akusiba tewatya kusiba kunsiba ate nakolaki batugamba nti Godfather yakusiba mukomera Godfather yansiba mukomera wamukolako amawulire nti bamukubye ne bamusensebula naye wamme ebyo biraba ebyo ebintu Adija womba nga muli ku TikTok biba bya vibe mama bintu ebyo bya vibe eyegera berubeera vibe kunyumizi kubutebasa abantu baffe naye ati oli bwabiteetamu embeera ate just omuntu aba ayagala akasente ng'obwavu bumukubye naawe kogwa kokole ku muntu aggulire nti bamukubye enfuufu ne bagimuyiira mu katale bulandi oba ogisiza nno ku ttaka omusajja bulooka anaafuna bakasitoma nga bakaba bamukubye
nenga kyokulala okole gulire bwe lityo oyinza okugamba abalabe bayinza okufuna idea ne bagamba kati mulinde tumusabule kituufu yakukwata sente yazirya yakukwata ate yakwata yanona ku muceere nagatwala mpaka mu kitalya yawa yantwala awo ewa emashini kitende eri gye basibira haji ne hajati n'osulayo nakummeka yansuzayo namugamba nkuwe sente mmeka kiŋŋamba saagala sente soka nakaaba buli mundu gawo gwasooka nakabira mu kkomera nasula na ku kidomola naye nga akafaliso ke baŋŋamba nebakeko ngesebanya silipu there naye nga bwokalaba balimu amazzi kalimu amazzi kakitaka omanyi kalinga kebazuukudde mu ttaka mbu owebakewo aye by then abantu lwalooza stand matu ku tiktok kuno abaana basiriwalira ddala ebintu ebyeddala stand zafuuka stand n'abandi kuyambe oli akola video mbwa samo stand yagifiiriddemu nenga bintu bya ddala oli mukomera muntu yalooza stand naye stand zijjudde nnyo ku tiktok abantu bakoze nnyo stand kyovola kati amawulire gemuleeta tebakyagasinga babiraba bulabi awo giwawulirako omukyala wange we bamubba ono omusheshe omanyi nga ŋŋenda ebweru naleka omukyala oyo omwami namukubira essimu nga njagala mubuuze lwaki yabba mukazi wo kati sooka olumpa olwo lwali lutya mwali mwazaalayo ku banda omukyala namuleka eno gwe nalingirirwa naye eno mu muceere omugaka ngende nkole ki tuyirire olaba omuntu ategeera kyegeera mwava naye Masaka wamusanga muno munaye omukyala nga ate takola byanjongo nompulira munnage nanzibirako nti ali lubuto mukwano gwe yeyagaleeta naye nga brother we namuleka mu nju nga nze agisasula kyegera nga mu nju nze agisasula nze gambye nga ka brother ke kagezaako brother we ng'agezaako ngwe ali okay naye mukwano gwe bambi kyamuyitirirako n'agamba kati lwaki tewawasaamu mukwano saawasa era nenga wakazi kambate mbaviireko nze awo ntwalamu mukwano gwe ate omuwala mbuulidde amazima kirabika ndowooza aba ye era namutwala misinde naye nga namuteekamu essente mwana abakazi bazibu wamutwala otya emisinde emboozi ginyumize gweyo anti laba omukazi mmuleka muwa buli kimu nju kulya biki nga buli mwezi nsomusindika emitwalo nga 7-8 byonna byakukozesa biki oshegera kati ngenebuuza omuntu gwempa ebintu ebitu ate onoonya ki nemugaguma buli kimu tukikole nga kiri okay buli kimu ngenda kitereeza naye abakazi tebamanyi kyebaagala adija tebamanyi kyebaagala ate abakazi mukyazunga nnyo yankubira mukyazunga nnyo ebyo ebintu byemukola katonda agenda bookya omuliro mwana sometimes obudde mutemubala budde obudde bwe tuteekamu bungi gye bali abasajja naye mulimu n'abasajja kati abatayagala bintu bya kisiru kuba omuntu ayagala obeera omuntu yenna omusajja nga oyagala obeera successful beera n'omuntu ogwo nze nkubuulira kati nze ninamu ekyo nkugambye ngenda owuli omukazi ali lubuto nali mpulira njala kufa kati awo we bakugambira nti ali lubuto lwali lwa myezi emeka myangambira lwalinga myezi 3 naye nga nze sinnalulaba naye nga ndaba ng'ageze nanga ndya nnyo biki kati gayi yajjanga awo wuwo we wapangisanga kyemmanyi yajja alina okuba nga yajja yamuleetangawo akakamanyiro gomanye omuntu nga ntandika nga mukubira ku simu ekiro nga mpulira azunga nga ngenda wasenga simanyamba n'essaawa 7 genda wasenga ngenda wasenga wano engulu biki naye simukubi atakwata ng'ekiro ng'agijjako essimu ng'abeera offline mu data naye nga wawoza data
ku simu y'embeera nteekako ssente. Oyo gaye yamufunisa olubuto oyo gwe mwali mugira mulepuka naye ku TikTok. Gundi wani ono gwe bayita ono muyimbi yayimba Kiwoko. Ye yamufunisa olubuto. Yeta Rain Abba. Bana bali ewa Bebe Cool. Oyo. Nabiteekawo embeera mbusimanya biki mbwa manja ne mugaka tumanja atotwala mbwa manja ssente. Wali wamuwola. Tewali. Wala yetamba yadde 10. Kati yava ku kyokugamba nti akubanja. Andi labayo yagendanga omukazi nga ojjukira ngeri omukazi naye yalimu obwagundi olwo lu social media olwo nga abyagala nnyo kati beesanga mu studio emu ze babiŋŋamba. Omuwala agenze kola ki mu studio yali muyimbi? Teyali muyimbi naye ono yamuyita mu studio nti oli muyimbi yamuyita mu studio. Kati studio eyo ate oyo gaye studio yali kyali wange ng'abamanyi nti oli balava n'omukyalo oyo. Kati nze yasooka n'abiŋŋamba naye nga kyaka bigambo manyi nze sooka twala kintu nenzigira nimbireka niwayita omwezi 2 3 4 5 ngenda owulira ali lubuto nga wankubira esimu bwali lubuto nawulira nga ngenda kufa. Kati gwe tewasooka kuwakana oba munayo sooka n'ogamba oba mulimba kaninde luzimba sawa bano bwe saawakanira wano namugamba genda wa mama wange akutwale mu ddwaliro n'agaana kati bwe yagaana nenteeka mu stamp mubalimba tonneesiga ate abakazi mwekagira mwekangabiriza tonneesiga naye ng'ekituufu muba mukimanyi mwana olaba omwana era luyina era nze ŋŋamba nnyo abaana bankuba kyeyo mwana ng'olina omukazi e Uganda mutrusting ekitono. Yes mutrusting ekitono teeka mwezi takuluma bawali ku wano nenzira yewaka ne editinga video ngenda okwebaka nga nkoye bawo tali wano gwate oli mukazi mukozi manyi waliwo omuntu abantu bana balina bakazi baabwe wano nenga bali aido omuntu gyokoma okuba aido gyokoma noyingizaamu ebintu aido ati oba ogamba abasajja bakolera abakyala baabwe babagire babainvestingemu batandika okukola babayigiriza okuyirira. Kati Haji eyakolera mukazi we buli kimu tobulaba yamutadde mu kkomera anti omukyala yali ali awo nga talina kyakola yamukolera kyati womba nga muli bweru mufokasinge ku ssente bagala bakazi kukola ayagala muzimbirawo obuzigakere ku makyabanja kati omukazi osajja wakuteerawo ekyo kikyoba oyagala tewali nanti bizinensi weeri tubyokutula abafumbira emmere byayita naye ate omuntu akutadde naye kati omusajja agenda akuleka waka akuwe n'essimu osibe ku TikTok ku Instagram aba Instagram batandika okukwana otandika okukkiriza kati gwe lwaki oba okkiriza ng'olina taliiwo ng'omusajja agenze safari ate aji yategenda nga safari neddala iko omukazi mufuulire eddala bize lwaki mututeeka ku puresha bwe mutyo lwaki muteeka ku puresha bwe mutyo omukoye akoowe gwe tobaamu na bwongo nogaba musajja nkwampadde buli kimu kati njagala ki naye abamu tebabulina nze ŋŋamba bwe nti kati tunoonya ngeri gye twerwaniriramu amma bankuba kyeyo baganda bange nze mbabuulira out of experience muve ku bakazi b'e Uganda kati nakyali wange yaŋŋamba munkomawo kuwasa nzireyo neŋŋaba ne bannaaye okolaba basajja bokukyeyo buli bwakobawo omukazi amuleka ali lubuto kati eyo ensobi gye nakola omukazi mubafunise embuto at least abaayo nsi oguddako anti agenda ebiri ayonsa oguddako gwa mwana ng'ojja omuwa tomuweeza kati mpozi awo tuba tubafuula bize bwe tuti abakazi b'okukyeyo bwe batyo babakuuma naye mbw ebyo naye kati awo gwe wali wakagenda wali tobimanyi bambi kati nga beesanga mu studio nga bakola ebya mami andade tandikiraawo omusajja alanga kujja waka naye bannaye abakazi nga bajooga egaye banyumiza emboozi owulira ng'owunze
sifa wabeera ku bipuresha byeri notango noyagala oba okwata ne palo okatuge nenga toyina kyakukola nosiriga akane palo oshegera ng'owulira obusungu mwana abakazi muli bazibu nnyo. You sound very heartbroken. Nkubuulira bazibu nnyo nga Kiwoko bw'ati akulyako Kiwoko ng'omukazi amutwala naye kati gyali kirabi nakati babeera bonna What? Kati babeera bonna naye kyenalaba ekiri ekintu eki bw'anaamuzaala nga sinze paka kati akyali lubuto naye naawe omukazi wa mulogo namasaka oli mulogo emyaka 3 omukazi akyali lubuto tenamuwulira nga alajjana layira yono gwendaba ku TikTok alajjana teekawo owulire annanga omukazi wamukolaki omukazi wamukolaki oba lwo olubuto lwakubiri nze simulinamu mwana oba ngamba oba lwo olubuto kati ali ku lwakubiri olubuto si lwakubiri lwero nedda tali myaka 3 ali mwaka gumu ekitegeeza wamufuna juzi waneeno kubanga ogambye wagenda ku kyeyo kati wayise emyaka 3 so ekitegeeza andi bamuntwalako nga naatera okukomawo yali aluddewo nga wali yeekuumi ate sitaani n'amukema oluvannyuma That was so bad. I'm so sorry about that. omwana wabenja agenda kufana enyenda kukwata omulamu ogukuleetera awo kasajja goli kasajja kalogo nnyo omwana wabenji takyebaka mu nju asiiba nkanukako nkugamba tukumiitinga kiki yatwala what the her life just okumiitinga emiitinzi ogambe nti munnange so and so bintu byabasajja n'abasajja ongambe nti munnange omwana yatwala kino ne kino tokkiriza kumiitinga omwana wabenji omukole njagala abayigireko amalwaliro omwana bamukebera mu tebamulaba abanadija busawa lumusimba omutima kyogo muganda wange kiki yatwala ekiri waffe her life omwana wabenzi sikulimba kuluna omwana omukazi mukyala bwanfaako omulambo ngenda gusitula ngukuleetere anti toyagala kumanya wooli toyagala kumanya woowe era naye zonna lisaaki nazikoze era nabimaliriza nze simanyi lwaki ebintu byonna byonna oli bikola twese ebintu byabasajja n'abasajja simanyi lwaki okola ebintu ebyo byonna gwe wasookako kiki omwana wabenji agamba ate kizibu kyakola kummanyira mbu mbagenda leeta babboyi be bangoonemu namuga yajje nze kuno wanfuna obuzibu ngenda mukwata nkwata eddambo lyo ndikuteeraawo kubanga nkaabye nkooyo omwana wabendi muzito imagine saasira omuwala wamukola ki tewali katonda asasula gundi nze nkubuulira kati olubuto lwayo omuwala luli myaka emeka olubuto luli mwaka gumu kati yalufuna natera okujja natera n'okukomawo nga mbulayo gumu kati we wagenda yali abadde mu nnyumba y'ebbanga ki nga tannafuna lubuto olwo yali myaka nga gumu n'ekitundu era mu njuyo kitegeeza yali ayenderamu naye yalinga ayonderamu nekikwatayo n'afuna olubuto aye nasigala nga atansolooza ssente bambi tegeera ng'ate yannimba kati gwe kiki kye wakola wamutwala mu bakulu mu kyalo njala abayigire wamutwala mu bakulu kabeereko nabo emyaka 7 naawe kisoboka omwana banamumugjamu nga n'amagulu mawanvu twagala omwana bamugjamu nga yenkana adijja kakulireko mu lubuto ekyo kibeera kibiyagala kuba gasekawuma neggwe abakazi bamanyira nnyo adijja kati njagala abali eyo bonna obuzibu bw'alina ayogera naawe bubi ayogera bubi yali badde agaminga ddawo kuba ekisooka yakubbako omukazi yaŋŋamba munfiire nayo ssebo ku kyeyo ebyo yabyogera yaŋŋa singa ofiirayo kati gwe nono omusajja mwatandika mutya okwogera n'omugamba ki yamukubira essimu awo ne mugamba neggwe jjukira Kiwoko edda yaliko kyali wange edda mabegako naye nga bya studio nga nagenda nti nga tukwako yo producer mu studio naye nga omukazi oyo sinaba mufuna by then we namufuna
tugera katu bayo tujjemo okugera nga ndi kata nga ina ndongo ejagala mu promoting ado ne chimba kye kine ekipya kibaita simanya biki simanya chimba kino kya ina ekipya ne mukwata mukaawo then bwe yagira atalanga kumpita mabega by'ekidongo nga negwe kyali wange ng'ayagala mukazi wo kitegeera. Kati gwe omukazi wamukola ki okutuuka ku eryo essanti n'okuzaala tasobola? Wamusibirako olubuto? Wandipudde ne ku ssimu yange olina amagezi gwe kasajja gwe omukazi wasuula awo simanyi emyaka ena simanyi oli ku kyeyo mbeerayo kutettoyiza abawalaku boyi omwana embeera gy'omuyisizaamu lwakuba tajja mu kamera kwogera bulali akaabye ebbanga kati yafunye ate omutagazi mbeerako omubbi w'omukazi era naye obufiizi kasajja gwe bulali senga nyokakolonona enyininyini omwana abendi wali wegala mu tabusi wefuula mukuumagana oteekako ababaka abamulaba alaba bakala batolina mbeerako Filayo babantu bwe mufiirayo ale muno batete omuwammere badde omagaza sikiti ate bwe kasajja gwe boyi wokoberawo mu Uganda black eggala erina okukeberako weefuula wakabi weefuula munene weefudde owakabi onowakanze wa kibenje black wa kibenje obanga bote bogambe kati buli omwana agyeko munnaamaanyi buli omwana agyeko ati kati gwe weefuula owakabi weefuula ono wa kibenje black njagala zizingana okakase wokomera mu gganga boyi ogenda kyeyakolera ogumira esimu wano yali akuwonya nga tonomalira nakulira dati ogumira esimu ogumira esimu tosobola tekanga fulani tokanga kate nga kukubira nkwagaza ati abanaku babagazaaki bulani nimunakwe kabebe ndi munaku nkumanyi kuba neno noza nabebe kati kyoneza omunaku lwatuulira mu kisaikiramu mukate ekyakozesa kyange talina wadde ekikyone kwegamba olutalo lw'omukazi wano we lubatuusizzamu embi abasajja babiri eŋŋwaŋŋuli musazeewo mweweebulo andi kati labayo sometimes emimwa gyaffe gino gye gituleetera ebizibu manyi omuntu oyo singa tayogera bwatyo singa kuba abantu beekyawa bya bulijjo n'okita n'okivaako naye omusajja engeri gyayogeramu nange n'agamba buli omu kati twerageko n'ogenda mu kyalo n'okwata nafukamira nasaba abannamasaka mukama oyo akola sewo nange nkimanyi waliwo omuntu wakunyiza n'omukabirira amaziga amaziga genakaaba awo jaba nenjala nabuuka ku kizimbe engwe nga mpulira wadde ekiggwa omanyi okukuba surprise eyo munakugamba kirala gwe munakugamba kirala oli kugaye ali ku peegi eri goli eno ageza okuvugira mu kizikiza obudde bwange obalamu n'ebintu byozookola mwana nebikusobera. I'm so sorry about that. Kati batandika batya okukubira nga bakugamba nti omuwala olubuto lumwesibiddeko terumuvaako? Bankutandise wano okunkubira ndibalabolubuto mwaka gumu naye olubuto lutuuka lutya mwaka gumu lwaki tagenda ne balusalamu? Olubuto we luyitako omwezi ng'omwana tavaayo abasawo bakugamba muleese mbu balukebera tebalulaba mbu balukebera teruliimu naye mbu lulaga nti luzimbye. Mukwano oli mulogo nedda mukwano oli mulogo waloga muno kikirizo kigaanenze nkisaze nkigyeteseewo sikani olubuto terulaba tosala kigambo naye omwana we bamukebera taliyo kabeere ekizampo otegeeza kikaba ate byonna nja bireeta ku media byonna kuba njagala ensi abeera ekizampo y'ensi eno mukole ebintu byammwe abakazi mwe mutukoze obuvuyo bungi abasajja bali mu mayumba balina obulumi ze nkubuulira balina obulumi bungi nnyo kati ono kafuke ekizampo maybe omuntu akendeeza akamanyiiro boy child abakiikiridde maama ate nno birabika biri serious nja kukuyita tujja gendako mu ddwaliro by then kuba ngambye bagagendako mu ddwaliro biki nja kukuyita kennyini nawe
eyo saala nnyo pulani B kusaala bambi olayika wakaaba nnyo nze kitegeera tweyankabirirako naye byonna ebintu byeyangulira ese yajja mukiroma n'engatto n'egirya n'egimalako emmese n'egirya lukumwendibanyuzako ku mbazi yaeatya alinabyeko emmese okulya ebintu oli byaggulidde emmese yalira ebintu in that ne screen just a flat screen weight mutabani wange yali muto nga bukatuni buli mu kulwana ng'alinako kawagira akamu ne kakuba ginne waako n'aleeta akakondo kamukenyini n'akuba sikulini bwakuba mmese naye yatikirawo balenze biri ebintu soba omuntu bwakabira nga bibadde bya sirias singa emmotoka eyo ddala naye nagigula singa yandibadde eggwawo mwana mukole mulekerawo okaabya abantu naye kati ffe twakula kibamu yakita ekyato experience otuuka n'okula mu experience nge byonna muyige mulekerawo okugira olaba obanga bayizawo obanga tonaba kubeera serious mu relationship tofuula munno serious totawana ku bimubeesi bakubeera wuwe gwebeera genda tebalina wakusula najja neyeyombekeraawo abeere kati akuteekamu kiri nti waali otegeera akuteekamu kiri nti waali kati naawe omutima negusoka gugonda bambi tegeera genda kugira biruma mwana love ya kisiru love ya kisiru nachita mu bulungi singa omuwala oyo omusonyi wabambi n'azaala akamanyi kali kanja ate ye lwakuba byayogera saabirikodinga omuwala neyayogera bingi ku byonna byeyayogera byotarikodinga mwalimu ki bingi nga ki kanga mbu ngende njagala ennyange yakugamba ogenda oyagala maama wo andi namuyukira by then nga bakaŋŋamba nayina mpulira nga njakuba amasimu nga kukyawo nakuba amasimu naluka yagikwata nasooka nvuma nebbaawo oyo yagala maama wo bakunsindikira balina ebigambogambo awo byebogeraawo mulaavu mpya tolina kyomugamba gwetoliiwo mugamba kale jakuzza ebyange n'okuba essimu mu kyalo yaliemu bweti n'okuba essimu mu kyalo yaliemu bweti ajja kuzza ebyange asaaga byonna bye wamuteekamu byonna mama bannamasaka nga temusaaga byonna ontisizza omusajja w'e Masaka mbadde njagala gezaako tetulina buzibu omuntu yenna nti yenna taba na buzibu naye omukutta otya naye nga nze ezo ssente z'okulya z'omuntu nga tomwagala ate ng'azikola okusanyusa naye zaali zindeeteddeko ebizibu nzimanyi ezo zigenda tandika nobasibya nawulire ne gavumenti yalekawo etteeka nkazi walya ssente z'omusajja nga tamwagala tonagawulira olimba naawe eryo sinnabaddiwulira omukazi bwolya ssente z'omusajja nga tomwagala ogwo gafuuse musango era bwenkuwaabira bakusiba tonawulira omwogezi wa polisi okwagala polisi egenda kupimira kuki polisi temala budde bwaffe omusajja n'omwoleza n'omuwembejja n'oweebaka naye ekiro kyonna n'akunyigiriza nno mulimu abasajja abanene n'akunyigiriza n'atwala sipeesi yonna n'akubbako bulaka teweebika nakwebikka na polisi tebibala ndeja bibala bwogenda nawulira nga omusajjawo lano Jose bwogenda nawulira nga omusajjawo nga omukazi wo takwagadde kimala gegenda ku polisi Jose asoje kyekiriwo gwe naye nga ebintu byagenda birongosaamu kati omuwala yo osuubira musonyi wa ddibamba myaka 7 mpaka eggwanga welinavaayo negamba kati liize have you understood? Yes. wawaddeko obujulizi nti wakola ekintu ekikyamu sinnaba kyewaako kuba ogamba nti myaka 7 otiisa
nze sala gye nasaba nasaba Mukama myaka 7 wali musumululira myaka 7 wannanga ate ekyo kinsusseeko okutegeera kwange naye katumusabire omwana omuwala oyo njazi kuyingizaamu gundi ezo ensonga ezo njazi kuyingizaamu mpe ennamba ya Kiwoko mukubireko nakuwa n'ennamba ya Kiwoko ndikuyingizeemu maaso awo kino kikambwe abalungi abatulaba olunaku olwaleero tuli ne Samo TV iza tiktoker gendayo omunoonyeko ku tiktok ojalaba content we eno yemboozi ye ne ex girlfriend we yabadde enkulu lwakuba twasoose kumanya ku bulamu mu Kata naye tewambuulidde ebintu by'okutunda akatogo ekkata abaana abawala kati bo bava batya ate mu kampuni ne bagenda mu kutunda akatogo abaana abanti kati sente ze bafuna ebweru nyingi okusinga ate ez'omu kampuni kati wali abeerayo just lwa visa kati omuntu bajja n'akuwaako n'omumaliramu 7 enkaaga emitwalo 7 emitwalo 700k beetunda bbeeyi beemati anti kati Kata teri mu bakazi nga Dubai kati abakazi babale mushegera kati ate Dubai eringa Uganda kati Kata wali olaba akasu kati Kata abaana babale era gw'okutteko omuzima adda mu lava gambirawo oyina mmeka oyina mmeka nga kiggweeraawo nga kiggwa beetundira ddala kale bannange ndowooza tubasibulula butya nakuza mupaati tuonaafunira obudde nja kufunira obudde tujja mu nsonga z'omukyala ez'omwana omuwala kati bubaka kiba olina eri exiwo ex wange ebyaddanze mbadde manyi yafa what ate nga zino message ezakutuuseeko ngolowooza muzimu gwe gwaziwangera andi mwana yatumbye akayima yagaba ex baafa naye nga bwoba olina ex wo kayimba nemali manyi yafa naye nga bwoba nga gy'oli oli mulamu beerayo tewali kyamaanyi kyamugamba kasita gyali kale engeri gye ndi mukyala nga n'olubuto mmanyi bwe lumenya musonyiwe jakuwa enamba y'omukubira omubuze bye yankola abikuwe bulungi bwe yeetonda osobola omusonyiwa mulujjudde for example n'avaayo ne yeetondera ng'ensi emulaba n'agamba Samo nsonyiwa bye nnakola wazidde miliyoni zange nga 2 ze nagamuteeka gwe ssente yesinga okukuluma toyagala byakwetondera akwetondera bakulya bakulya alina ebbaawo ebali mu byange babikomyewo oh my god omwana omuwala ndooza ensonga ezo ziwulidde komyawo ssente ate kiwokole kakkanako naddala ng'okimanyi mulina ebizibu kuba gy'okoma okupressinga ennyo ogenda kunyiiza abantu oli very helpless right now oyo omuwala ebaba bamukebera mu sikaani ng'omwana tebamulaba ate ng'awulira olubuto luli heavy y'omwana amuwuliramu ekyo kiba kiralamu mukwano olubuto tebaluzanyirako toddamu ozanyisa abantu bakusomesa naye eggwanga lino lyasoma lyasomesa busomesa omusomesaako n'abalala ne balabirako mufukamire musabire beekisi bammwe bagwe mu accident mukikola bannange ba ex twatayiko bakuba edduwa ziri mantara hapa kale bannaye mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga yeze HK Media Hadija Kigozi nzenzika ku HK Media waneeno subscribinga mukwano bwoba oli mupyanyiga akagamba ako ka subscribe okitegeera okubeera ng'otweyungako bulambalamba oba oli ku Facebook ku TikTok kwe tuli ku Instagram ne ku Facebook beera ng'otufollowingako bulambalamba njagala okubebaza nga mbajjukiza nti Natural Tea Hub ge majani gokka g'osobola okozesa gakusala ku weight ng'omwami oba omukyala oteeka amazzi ganyogoga banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu bajja kuba bagakutuusako bulambalamba neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum. Alaikum salaam.